Yes, Red Zone TV kwali webale kubanga okyagoberera omukuto gwa Red Zone TV atanaba kubanga subscribinga nyongero kujjukiza nyongero kusaba kirira wansawo olabe ekigambo subscribe kikwateko ku channel eno kwatene kade akaka notification kabajja okuleterawo akukeka kuyambako okujjukiza nti ka Red Zone TV tutaddeyo nobera ngobera omukwabo nga wetero kugamba abasooka okumanya singa tuba tutaddeyo ensonga yonna kakati onako olwaleero ennaku z'omwezi ziri 11 omwezi gwa 5 2024 omukulu Honorable Joel Ssenyonyi ono ng'akiikirira Nakawa West mu Parliament ku kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Joel Ssenyonyi ono alonkinze wetwogerera nga ali mu kulonkinga oba okutongoza kye bayita NUP Nakawa West Mass Registration Launch olunaku olwaleero. Era guno gwe mukolo kwagguliddewo zibadde ssaawa 3 ez'okumakya kwagguliddewo okwewandiisa okufuna kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform okuva system eno ba enteekateeka eno lwe yatandikawo. Jjukira bw'obanga obadde ogoberera emikutu gyaffe gino nyongera okujjukiza nti ekibiina kino kyavaayo ne kironkinga oba ne kitongoza enteekateeka y'okuwandiisa bammemba abawagizi baakyo okufuuka bammemba abajjuvu mu kibiina kyennyini ekya National Unity Platform. Oluvannyuma lw'okulonkinga baayisa obukwakkulizo obwasooka ng'omuntu okwewandiisa alina okuba nga atandikira ku myaka 16 wabula ekyo abasinga obungi bakikomplainingako naye nga ne wetwogerera ekyo kyo kyasigaddewo. Akamu ku bukwakkulizo obulala obwateekebwawo ekibiina kino nga balonkinga ensonga eno kwali kubeera nti omuntu alina okusasula siringi 10 okubeera nga afuna kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Kati njagala okutegeeza nti kino kyo baakigyewo wabula nga sinaba kubanga nkuwe ebyo byonna njagala nsooke nkuwe ekigenda mu maaso oba ekibadde kirimu kubanga kitandika wali mu Nakawa West. Honorable Joel Ssenyonyi wabadde nga alonkinga okubanga aggulawo omukolo guno embeera bweti bwebadde kansooke nkuwe kano kakiripu katono nnyo nzije nkunnyonnyola ekiri e Nakawa. Embeera eri mu bitundu ebya Nakawa West. Honorable Joel Ssenyonyi tali yekka era tabadde yekka, abadde n'abamu ku bakansala abasangibwa mu kitundu ekyo ng'abamu era abasinga obungi in fact bonna mu constituency eyo bonna baali ba kibiina kya National Unity Platform era bonna abawangula okulonda okubeera bakansala baali mu kibiina ekya National Unity Platform. Ndowooza nsobola okuzaayo kemabega ku kiwandiiko ekyalimu results ekyateekebwa ku mukutu ogwa Uganda Electoral Commission ekimanyiddwa nga Elected Chairperson and Councillors for City and District Local Government abawangula ebifo bino okwetoloola eggwanga lyonna mu bibuga mu districts ez'omubyalo n'ebitundu byonna ebigwanga Uganda. Kati lwe tugenda mu kiwandiiko ekyo kirina pages 418 wabula ogenda ku page ey'ekikumi ng'eggwako waliwo wali Nakawa Division West eno nga ye constituency ekiikirirwa Honorable Joel Ssenyonyi. Mu constituency eno mulimu divisions 3 nga zino division zonna baziwangula bali ba National Unity Platform. Kuliko Nakawa Division 1 eyo nga yagiwangula bamuyita Nkugwa Faizo ku kaadi y'ekibiina kya NUP era nga ye kansala. Waliwo Nakawa Division 5 Nakawa Division 5 yawangulwa amanyiddwa nga Chagason Twaha Abudu ono nga naye ku kaadi ey'ekibiina kya NUP. Waliwo Nakawa Division 6 eyagiwangula bamuyita Sebuwufu John Mary, si Sebuwufu wabula Sebuwufu era nga naye yali wa kibiina ekya National Unity Platform. The divisions 3 Nakawa Division 1 Nkugwa Faizo NUP, Nakawa Division 5 Chagason Twaha Abudu NUP, Nakawa Division 6 Sebuwufu John Mary era nga naye NUP. Kugambye ojja kugenda ku mukutu oba ku website eya Uganda Electoral Commission onoonye ekiwandiiko ekyo bakiyita Elected Chairperson and Councillors for City and District Local Government ba 2021
ewangula constituency eyo Joel Ssenyonyi ne bakansala abasatu era nga bonna bakibiina kya National Unity Platform. Kati njagala okutegeeza nti bonna babadde mu nteekateeka eno ey'okubeera nga Joel Ssenyonyi atongoza okwewandiisa eri bammemba ab'ekibiina oba abawagizi ab'ekibiina ekya NUP okufuuka bammemba abajjuvu mu kibiina ekyo. Kati njagala okutegeeza gwali ku mukutu guno gwa Red Zone TV nti embeera bwetyo bweyimiridde wetwogerera abantu bajjumbidde era omukolo gukyagenda mu maaso. Njagadde nkuweeko ebyo obeere nga obitegeera bulungi nnyo, wabula nga bwe nkugambye obumu ku bukwakkulizo obwali buteereddwawo twategeddeko nti bungi bwaggiddwawo era tebukyakonsidaringibwa. Kubaye mwabaddemu obukwakkulizo obw'okubeera nti omuntu okubeera mmemba oba okuweebwa kaadi alina okuba nga asukka emyaka 16 nga myaka 16 kudda waggulu kwe batandikidde. Era kati ne wetwogerera bano bagamba nti ekyo tukiggyeewo, ekya ssente twakigyeewo, nti kati okufuna kaadi luli ebadde yakuwaayo nusu 10 kati ssaawa zino kaadi ya bwereere ogifuna ku bwereere. Era twalabyeko abawandiisa nga bagenda nju ku nju. Amawulire ago twagakuwadde bw'oba nga obadde ogoberera emikutu gyaffe atanaba kuba nga ogigoberera. Nyongera okujjukiza kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe ku channel eno, kikwateko. Bw'omala okusubscribe nga bajja kukuleetera akade ka notification okakwateko oselekitinge all. Kakuyambako okubeera nga kakujjukiza era ojja kuba tomisinga update yonna gye tukuteerayo wano ku mukutu ogwa Red Zone TV. Ojja kubeera omu ku abo abanasooka nga okumanya nga Red Zone TV etaddeyo. Kati ekyo kyenkulaze kyekiri e Nakawa West ewakulemberwa aba constituency ekiikirirwa Honorable Joel Ssenyonyi. Bino nno tubirabe ne mu districts ez'enjawulo, mu constituencies ez'enjawulo. Lubaga division twalabye enteekateeka nga zikulembeddwamu munnakibiina ekyo amanyiddwa nga Katongole Julius Mumiransanafu nga nayo entambula enteekateeka zitambula bulungi nnyo. Twalabyeko mu constituency ya Busujju ekulemberwa oba ekiikirirwa omusajja amanyiddwa nga Honorable David Luchamuzi Kalwanga nga nayo twalabye nga enteekateeka zitambula bulungi nnyo mu bitundu ebyenjawulo omuli Kyaddondo East ekiikirirwa Honorable Mwadanko Nnyingi nayo twalabye nga enteekateeka zitambula bulungi nnyo. Kati ne constituency endala yino eya Nakawa West Honorable Joel Ssenyonyi naye alaze nti wakiri enteekateeka zitambulira ddala bulungi nnyo okuwandiisa bannakibiina ekya National Unity Platform okuva okubeera omuwagizi obuwagizi okubeera nga bafuuka bammemba abajjuvu. Kakati nno embeera bwetyo bwetambula. Gwali ku mukutu ogwa Red Zone TV oba tonaba kubanga osubscribe nga nyongera okujjukiza kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification obeere nga tomisinga ate nsonga yonna.